ate twegendereze nti abantu betusalira emisango abatukola obubi naffe tuba ne paati. Gwoyinza okuba akukoza obubi tonna kye wamukola neki naye oyina paati gye wazanya wamuyingiza mu bulamu bwo. Oyina paati gye wazanya. You accepted that bad person in your heart. And actually, the reason why you are hurt is because you trusted that person. Okusinziira ku Bayibuli akolimiddwa buli muntu yenna eyesiga omuntu. Yeremiya 17:5. Yeremiya 17:5. Buli muntu yenna eyesiga omuntu akolimiddwa. Yeremiya 17:7 yona egamba bweti awereddwa omukisa omuntu oyo yenna eyesiga Mukama.